onsanyusa okulaba ekiribeera mu ggulu kuliba kusanyuka wamma 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 kuliba kusanyuka wamma kuliba kusanyuka wamma kuliba kujaguza wamma kuliba kusanyuka wamma kusanyuka wamma kuliba kusanyuka wamma ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo 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 Yesu afaayo Yesu afaayo Yesu afaayo Yesu afaayo Yesu afaayo Yesu afaayo ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi 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 afaayo afaayo Yesu afaayo Yesu afaayo Yesu afaayo Wamilele wamilele Mungu wa baraka ni Yesu Mungu wa baraka wa baraka Yesu wa baraka Yesu wa baraka Yesu wa baraka Yesu wamilele wamilele Mungu wa baraka ni Yesu ekindi Yesu ayenda niwe ate ekindi Yesu ayenda niwe ekinona Yesu ayenda ino ate ekindi Yesu ayenda niwe ekinona Yesu ayenda ino ate ekindi Yesu ayenda niwe ekinona Yesu ayenda nze yayenda nole ate yayenda nole ekinonda Yesu ayenda ino ate ekindi Yesu hallelujah I say hallelujah a big hallelujah kubira Yesu engalo ez'amaanyi nkukakasa togenda kuva wano na ndwadde na bizibu buli lwe twogera katonda omulamu abeerawo okukola abali ku leediyo n'abali ku TV muwone tulako wansi mwanyinaze atubuuzeeko addeyo yeetuulire tweyanjulire bulungi otubuuzeeko olaba kyaki eno ekiginyumisa puroguramu ebeera mu ggulu gwe wazenga omanyi nti olinayo ennyimba 3 Abooluganda Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe.
tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Nange kyendiko sikikiriza naye kisa kya Mukama. Amanya gange nze Namukuta Brenda, omubaka omukyala owekaliro. Ndi member wa Palamenti ya Uganda. Ndi mukyala mulokole. Nebaza Mukama kuba ndi wano olwaleero. Suba sirina wakutandikira naye nali nsabira wano nga ndi Makerere twatandikira ku Bat Valley. Era naku 14 ezasooka nga tufuna lino ettaka nali ku Bat Valley. Ezasooka era n'obujjulizi bwayo bweze ennaku mbuyina. Yesu yebaziwe. Era nebaza Mukama nti namalako e Makerere nga ndi wano, ne bantiikira nga ndi wano. Kati 2018 ne bampa obwa district councillor okukiikirira abakozi e Kaliro. Kati awo nentandika okulaba gap mu maaso. Olunaku lwe baatulonda kwali kulonda. Mu kifo ky'okusanyuka nakaaba ng'eddoboozi liŋŋamba olina omulimu omunene. Nenzija wano nsumba yali tamanyi n'abasumba bonna. Nenzija wano najja wali neŋŋamba munsabireko nina omulimu omunene. Nsumba yaŋŋamba genda olabe omukono gwa Mukama. Nali ntandiise akalulu ak'okusaba obwa MP naye nga sirina ssente. Nensaba akalulu nga nkozesa ssente z'obwa kansula ziba ntono. Musumba natuuka awantu nga favour yayitirira. Kuba buli nafunanga yakadde nenzija wano nenfukamira wano ku kituuti nga tomanyi ngera service olumu eggwako nenzija nensaba. Naye nga wensanga wano abasumba bangamba genda olabe omukono gwa Mukama. Nsaba kwebaza kisa kya Mukama ekyabakozesa kyongera obbakozesa. Kuba musimulula bangi, mutusumulula bangi ate nga temumanya. Era we nagenda e Kaliro, kyemanyi wano waliwo abeekaliro bangi. Basobola okujulira favour eyandiko kuba nze nagamba Mukama nsaba ompe obuwagizi obuteegaanika ate nsaba ompe obuwanguzi obuteegaanika. Mukama yakimpa kubanga sayina ssente nentuuka awantu nga eri overwhelming favour. Daddy n'agenda n'afuna loan nampushinga. Naye before nafuna ekirooto nga nyambuka ekizimbe yali kalina. Naye nga ndinga atuuse awo bagiyita ku ring beam nga ngikutte bwenti. Daddy wange n'atuula wali nansika omukono. Kyali kirooto. N'ennaku ezayitako emabega namala kuloota musumba nga tuseka nze nga tondabangako situulangako naawe. Naye nga musumba agamba genda olabe omukono gwa Mukama. Yesu yeebazibwe. Nze musumba abadde tamanyi nnyo. Ndowooza twasinkana last week nga tujjaguza general okufuna rank ey'okuna. Foster General. Gye nasanga musumba ne mami Suzani ne mbabuuzaako
nabo baali tebamanyi nti nsabira wano ne mu Independence Night naliwo nali emabega era nze najja n'okukkiriza ku Independence Ground ne ngamba wano ba president we balayirira ne ngamba awo ku Independence Ground we tuba tukyaziza aba presidents ab'enjawulo awo we wabeera emikolo emikulu egy'ensi eno nagenda n'okukkiriza era musumba nangamba twala omukisa muyinza obutakitegeera naye mu nsi y'omwoyo Mukama alina kyatukolera. Nsumba nina ebigambo bingi naye olwaleero bimbuzeeko. Yesu yebaziwe. Ndi musanyufu nnyo. Politics gwe tulimu si mwangu okubalansinga buli kimu. Naye olwaleero neebaza Mukama nti ndi wano era anyimiriddeko mu maaso gammwe. Nina obujjulizi bungi naye nsabira wano tujja kusigala nga tusharinga. Nsumba yogedde ebigambo birungi ng'abakulembeze tusoomoozebwa naye abantu betubeeramu tulina obbamanya n'omanya engeri y'okukwasaganya ensonga z'abantu naye tobeera wekka. Olina okusaba Mukama ekisa n'okusaasira. Nsumba mu Kalulu akaasooka nafuna obululu 4,000 eyanzirako yafuna 1,000. Ne bagamba nabbi Akalulu ne tugenda ekyaddondo. Ne ngamba abavubuka abaaliwo ba lawyers ne mbagamba we mundaba n'oli omukyala ow'emyaka alinga 5 n'okugenda mu ggulu. N'okugenda waggulu ani asobola okubba munne? Ne mbagamba tugende mu general race. Nafuna 38,000. Eyaddako yafuna 16,000. Yaswala teyagenda na mu kooti. Yesu yebaziwe. Naye wakati awo between primaries n'akasembayo nze ndi wa NRM. Wenjogera primaries mumanyi omuliro ogubeerayo. Ffe tuli mu rural areas era tuwagira gavumenti eno. Kubanga ne gavumenti weba ekyuse programs ezimu tutunuulira malwaliro, tutunuulira nguudo zaffe, byonna byebimu teri asobola kubikyusa mu lunaku lumu. Bigenda mpola mpola. Neyanziza Mukama abampeera omukisa. Fukamira tukwongera omukisa. Webale okwagala General MK. Mbulize naye banti gwe omulinako ensonga. Katonda affe omulungi muwala wo muteekako amafuta gano yali mu Independence Night ng'alina byayogera naawe. Ebyo nze sibimanyi naye mmanyi kimu nti bwe tusaba owulira. Omutandiseeko nga mwana muto awadde obujulizi takwatiddwa nsonyi akyali hambo era tajja kuva mu hambo n'ensi eno. Ali down to earth nti avudde eri munda wansi mu butebe obutaliiko na weesigamibwa. Ebitiibwa bye abiteeka wansi n'akuwa ekitiibwa. Tewali akuwa kitiibwa n'ataweebwa kitiibwa. Ate tewali akufukaamirira n'abaako ate omuntu omulala amufukamiza. Muwala wo tafukamiranga ewalala wonna ayitengawo buyisi ng'enzigi nzigule mu linnya lya Yesu. Favour eyo gye tusaba wano agijulidde the favour
that attracts miracles like a magnet. Irresistible favor. The favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. Receive it in Jesus' name. Amen. Akukole bulungi Yesu. Weddireyo mu kafooko weetuulire. Ayina akayagala ogamba abavubuka kuba emyaka gye erogera ayina hafu y'egyange. Ate nga nange nkyali muvubuka. Yesu yeebazibwe. Nina emyaka 28. Ndowooza abasinga babadde bantunuulira. Kyova olaba ngambye mubeeramu okusomoozebwa kungi. Mutereezezza naawe ali eyo weetereeze. Tetunoonya. Gwe weetereze bwetereeza. Nkubiriza abavubuka. Emyaka gye tulimu gya kusomoozebwa kungi. Naye neebaza abavubuka abali wano munywere ku Mukama. Badde ntambula mu universities nga tusomesa abaana abaagala okujoininga politics. Abamu bali too ambitious. Kyova olaba ensobi bazikola. Naye gwali wano. Nywerera ku Mukama. Olumu ffe ng'abantu tomanya. Nze musumba nalina ekirooto ky'okwesimbawo naye nali simanyi nti kigenda kujja soon. Kyova olaba ngamba gwali wano. Ali wano. Wano. Nywerera wano. Munywerere ku kigambo kya Mukama. Mukama ateme ekkubo w'otasuubira. Mukama abampeera omukisa. Akati maama Bayibuli etugamba ow'ekitiibwa aweebwa ekitiibwa kye. Olwekyo bakukyusiriza waliwo obadde waliwo abagenzi abo nabo baagala bubaka. Batuddewo obadde kati gwe neyakwerekeddeko mutuule wali. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu.